10 out of 10. Yes. Tuzukuse. Pate ya lero. Tolekanga tozoka. Jawero lero. Jajja kadama. Dubaya. Ichuliwe Dubaya. Zuku kane ichuli tolinda. Tuludde woko nga wemumanyi tuli mu activation. Katoga maichuli nga tokedde. Siri Uganda. Bwe nabeere Uganda obudde mbumanyi naye buno banzukusa wasuza otya mbabuuzako abantu b'omu Dubai mu ddungu ebibuga ebirinaanye Sharjah sibimanyi byonna my tips naye mbeebaza nnyo mwenna abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo gye mwavudde ne mutujoyininga ebintu bitambula bulungi na Mutesa agambye ntuuse Tukashimira agambye ntuuse Mugisha agambye wendi 10 out of 10 ya tuli mu papo tukabadde tuli mu papo pate abawala abanjagala wadde siina manyi binde ebimuli bye bampa nange byengaba ate mbitereka wamanyi omugaso gw'ebimuli. Beautiful Olivia Nakakande, thank you so very much. Oh, I look good on this one. Natandise n'okuyiga basitawe beeyisa anti ebimuli kati nina bisinga ne gundi. Boxi yange eriwa eya Gucci mama. Ibino kofira wakawe ninawo. I know bungi takaya na yani yangulidde baraka Allahumma salli khalil sebo abantu banjagalidde ddala bangambye obukofira lekerawo ikiri okwambala biki kano kantamyemukko kansabuuko lwakalala edudundulu zenali manyi Gucci akola zino zaba keiza abayayi Gucci them thing there. Kati kano bwokalabanga kantudde ku mutwe manya papa wa social media atuuse. The rest can wait. We lead them follow. Ekuli the shark. Tuugira mu ocean bali mu nsiringanyi mu kidiba. Internet kwe tulichapa ku buli continent. Kati tuli Dubai. Aberanda nindoza temwebase mubalire ennaku zammwe ku ngalo. Do that. Continue. Kyemba mumanya nti naffe twalese one fest yaffe. One fest kati ne bagiyita Purple Party Movement. Twagitandika eri mu Dubai weva wano eyingire London. Beve London atawo tuyingire Stockholm, Sweden, Denmark, Norway. Tuli busy omwaka gwonna. Tuli busy nabaga ebadde dduse wifi wa Burj Khalifa abadde kisimanyi kyeyune yamuzanyirako kyeyune ayagaza ki internet nalongo Donizera ye yagambirawo essimu ye kyemugamba kyakola ki kyakola. Ladies and gentlemen, anyway ayi Mukama Katonda nannyini buyinza Munseno mutuwangalira omuli ebintu ebyenjawulo emikwano egitategerekeka ne weesiga omuntu n'akwefuulira omuli abantu abafuusa abayaaye nga wa Luganda lwo n'ogira ddala nga ye muyaaye namba 1 abazadde abazaala abaana nabo bafuuse bayaaye Mukama. Omwana n'akola ku kyeyo n'amuweereza ssente n'azizza mbevulu n'okwagala abasajja. Mwana yennyini naga maama yennyini yannemesezza ku kyeyo kuba buli kasente kemuwa. Munnange maama yadda buto yasalawo kanyumirwa buki bunyumirwa. Ensi weetuuse sente Mukama tuyamba abantu bakitegeere nti si mbuzi nti baliida buddala yabagisala. Sente agisookako yagikwata. Sente gitereke mu banki ekema. Ne bwojiwa anti wo ne wojiwa kojjaawo kabe sister wo ebyetaago bya buli muntu byanjawulo. Kubiriza mwenna abali ku kyeyeno gye tuli Dubai kuma akasente ko
gula wa account lwaki mwesiganya abantu mwetekemu omuze oguba ne ssente zo ku kaadi naye mwagala nnyo Teresa simanyi gundi muteekerayo akuteekere muki ssente zikema. So dear Lord tuyambeko abantu bamanye omuntu struggle mwayita tuyita mbizibu bingi Mukama Katonda abantu baffe ne batuvaako ne tutaziika ne tuguma naye n'akatono ke tulina ate tukatuusaako ne batasiima oluusi ne bakabba bobbi. Mukama Katonda tukwatireko mu buli kimu kye tukola tusange famire zaffe nga bakyali balamu tutambule bulungi mu bbanga eyo gy'otuyisa era ne tutuuka bulungi gye tugenda. Amiina ya Rabbul Aalamiina. Mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna Mukama mulungi ewa Katonda gye twava ate era gye tulidda. From God we come and to him we shall always return. Yes. Abantu be Dubai ya muli mutya tutandise asookedde ddala ku listi ali ni sikini simanyi ali ya ni sikini simanyi ali ni sikini mbeera mbagamba ku bayimbi abaliwo today manya kyoyina okukola ekituufu tomala gasaatuka kuba omaze ovudde eri weetadde mu buli kintu teri ngeri gy'ojja kukola brand mu bintu byayita simanyi fujjo simanyi okuba omuntu mucreating fracas out of nothing muyimbe ebintu ebitegeera n'ebyo byonna bye muli mu simanyi city adenja akakola tebituuka mugwa 10 tatuuka 1 Allen Skin namusanga ne mugamba genda onaabe osenye oddugala ojja ku TV yonna neefa ayina enkwawa azitambuliza bweru tebeesiiga deodoranti zinamusanga okwanika ati nga mpulira njamuvira naye lwakuba wano waba wajjudde zikaluvini Klein nga siwulira naye nga muwulira olusuususu mu nkwawa ayogera nange bwagaaya atambula ali omuddo naye mbagamba mmwe ebintu ebimu mu because out of excitement lwaki otambula oli omuddo gwosoosa oli akakoola kati some people omutunga n'olabanga Katonda amuwadde omukisa amugye mu nzigo tajali amuteeke mu limelight ate n'agikozesa bubi ne bakigamba nze nkiraba ku interview bye bakibuuza kimala gaddamu kiringa era ddala ki alien kiringa ekiva mu nsiko alinga atava ku eno planet inze kivubuka gwe mpulira nti omanyiira abantu mbotambula n'abayaye 12 naye ngenda kulaga nti toyina kyosobola mu ggwanga Uganda wakalijja mu ggwe kapere nze njagala onsongemu Allen Skin wojja tegeera nti ensi eno togizannyirangako oli fala wakajja weesibasiba ebiziinaziina kyonna kiddugala nze neewuunya n'okwewuunya ekyekivubu kikuyitako kyonna kikyuma mbuno simanye talina kyaŋŋamba ŋŋenda kujja Kampala nkuddemu buto nkulage ne wendi naye Katonda akuvangamu n'aga amayuga n'emiyaayu gy'ojjozunga nagyo ojja tegeerayo kyuli yaani n'abafuga. Be in order. Gotoyinza tulema wambwa kyonna kiddugala ne kiva gye kijja kyogera kyonna kigaayagaaya omudda city adenja ebyo nno ebiyimba tebirina gye biraga biri ku poor production first of all ne bw'oba obiwulira tebabimastaringa bulungi garbage bogus music naye nga wenkugambye nti omulembe guno guyiiya kitono tasobola kukola luyimba nga katupakase tasobola kukola luyimba nga love you every day tasobola kukola luyimba nga katumutendereze ssebo balina ebiyimbayimba mukube mutte mama wakubona mutte simanya nsambe simanyi nvudde bogasi njagala kuddamu nkugambe music wo bogasi era ngenda kudda ne Uganda nkiddemu weekage nga nkugamba music wo bogus newe nkusanga ku TV nkutunule mu face naye Katonda akuvangamu wadde nonziimuula ojja tegeera nti ekyuli tazannya gwe fala weeyo mu bifulukwa naawe ng'omanyiira ni nalabye mbu simanyi owooninga keizi ng'omuwooninga otya gwembwa manya wooyina okukoma okyali bubi oddugala oyino naaba n'omwenkwawa n'okozesa deodorant n'olekera okujja mu bantu ng'owunya
kyogera nolowooza toyi gye bagudde muno mwonna mwavunda kijja kigaayagaaya ne kikusinikira ebinyoze oli wali oyogera nange katono nkukuba oluyiggwe kino eyo TV kwe nakusanga TV ya obi wange embwa toyinaayo muntu gw'omanya ayinza bana TV kize ku TV agagatto gaddugala gavundu gonna guwunya enkwawa gusembedde mu bantu please bw'oba wamanyira kuyimbira mu bifulukwe ye nankulabye wansi gye muba musigala olabikira bubi ku TV zaffe owa abaana image embi oddugala nze bampita yichuli oddugala ala ne skin bakutaginge ntuuke entebe yimirira ku kisaawa awo olabe njokukuba ejjinja otyo mutabuliki gwe toddamu kumanyira bana Uganda toyina kyoli ne bimusic byo tebinyuma bya kisiru kyova olaba oludde mu upcoming Violeta balina okuba ba upcoming toyinza ba upcoming oyina emyaka 3 you can't eyo kali oyina kola ndala wamanyira vuga skates kunyagulula muli banyugunya ne bw'okitunuulira kibbi ku face n'agasogo nagaba bbi nzira mwale skin oli gubbi music omuteekawo buteesi naye otambula n'abanyugunya kunyakula busimu nze ngenda kujja woobeera wennyini nkweteeke mu maaso ojja tegeera baani abafuga gwembwa kyonna ne kijja nga kiddugala kyesibasibaga agagundi oba kyakalaba who told you to move like that namusanga ne mugagwe toninaana tojja oyina bajjo samugoba ku TV kuddugala nze ikyuli tombuliranga bintu bya kisiru musimanyi state ya danger yena state ya danger kati ku polisi watuuseeyo otya gutwe yes tetujja kukuuma bayimbi basiru tuyina abayimbi ab'obuvunaanyizibwa omutuukako okiwulira gwososo yimba bogera ku bashiba bawininwaji bakamiliyoni babebekulu bafire bakenzo nga naawe omuziino jja gwe gasiya oli gasiya bakutaginge ebinnyo byo wampunyiririza akamwa owunya akamwa enkwawa owunya toyinza nakufuna deodorant oli oyimbirani gwe nkusanga ngango ninanyo ojja tegeera hey bakuteeka nga ku seti nange njo kugamba ebintu ku TV ne kalya yegwe ate bino ngenda biddamu kubanga golayiko yatumanyira ngenda biddamu nga nakatuuka mbiddemu enkeera mbiddemu malenzi gye wooli ndabe kyogenda okukola gwoli nsiriŋŋanyi bwe tubanga twogera sirika tewasoma kyekisooka oli ve agire ebinnyo byonna byakudda ku ngulu ate n'ogattako obutanaaba nakugamba genda onaabe oyina yimba nga ova mu kkomera nga bwodde ebweru tetusobola kuddira abaana ne tubawa ekizampo nga gy'oyina oli kiyimbi si bayimbi bano era Galaxy yekupromotinze n'oteekako agagayimbi kwe tuweegomba baguluneedi omuyitako n'olabira eddala oyise ku ka artisti obwana obuto obuyimba nikakekondakitinze bulungi kawunya bulungi kakulaga munnange njagala kwe n'olyokoya ajja agaayagaayo ebiddu n'okitunuulira tekimanyi biology tekimanyi kantu ako kyekakola kyakalaba omuntu eyakalaba waabeera kati kirowooza kyekyakasooka okugaaya bakunnyonnyola eyikyuli ndi kupa tesagala kuyomba naawe naye kantuuke entebe ojja kitegeera tuvuddewaawo papo pate ya today era come through darlings tubeere nga tumaliriza twasoose ku boat cruise ne tudda ku conference yagenze bulungi as you can all tell twawadde speech buli muntu n'ayogera oluzungu lwatayogerangako lwatuuyanyiza ikyuli neebaza nnyo abantu ababadde ku dina Olivia Nakakandi abantu be Dubai abakyala ab'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo obukulembeze abantu abatwala abantu mu bendo lyeno okumeetinga abavubuka from all walks of life showing me love. This year I'm a very reformed person because ndabye love nyingi nyoze gye sitasuubira nduddewo tambula naye nkubuulira tambula ne keizi wange naye nzolowooza kisiikirize ikyuli mwebale nnyo to so much love abantu mwenna abali mu Dubai ambabuuzaako Medimo
Raji, icons, brothers, parents, ebintu kyovola anga nyumba neba Allen Skin yao simanya Alien Skin bigodizira tuyina abazadde kati abapushing abaana mu music after seeing that music avamu ebintu ebiri ki ebyomugaso kati nga tuleeta abaana abo abali supported by parents. We cannot entertain goons. Kijjo okuyimba nga kinoonya simu iPad kiyimba eno kikwata abantu mu nsawo gabbi kati abaana nga ba icon tata waabwe abapakidde azze nabaalabe batuse Dubai empisa kyetukwatako omuyimbi asobola okuturepresentinga ng'amanye ebyokwogera by good badirako gendo kirabanga bakireese nga kitudde kyogera ku music wa Uganda naye ng'olaba ayogera ku music kyonna nga kiddugala. We cannot give children that kind of artists. Tujja balwanyisa buli ssaawa kubanga oyo music yakomandanga bintu bitandika mu 9 ono aliwo kati ali organized. Tetusobola kuwa baana example ya Allen Skin. Allen Skin nze namutuukako addugala awunya enkwawa balwawo naaba bino byembagamba si bya bulimba ate nze agenda namusanga abaveeyo mu Boston agagato gonna bitimbalandi ebivundu n'omutunulira nga n'ogamba Mukama Katonda ono baleeta waki ku TV lwaki tayimbireyo gyali. Tuyina olaga abaana abato abayimbi abaana aba inspiring. Omwana wo may be inspired wrongly. Let me tell you, mu America wabaddeyo Lil Wayne. Lil Wayne ngaali so lyrical era ng'omulati lyrical maturity bintu bya rapping but nga w'omulaga omwana wo ne Lil Wayne gaya yakola n'ebinnya ebi etaluta. Yes, he makes money but he inspires wrongly. Abaana mu America abazadde bakomplaininga. This is why baleta ense substituting nga tomanyi ba substituting Lil Wayne ne Drake. Drake ali representable. Drake mu Canada na America yasalawe mu promoting era today Lil Wayne bakaya kaya muneka Drake be baka juzi ba mentioning za 50 rappers teyabademu yayombye ne 50 cent because by not tunula ani inspiring abaana in the right direction. Ekyo tujja kiremerako. So muyimbi yenna yetegeko okujja ng'obba masimu oli gubbito n'abo owunyi olinga Allen Skin weetegekere ichuli. Yeah, kubanze sinoonya za kulya ate gwe toyinza kuntiisa kati gwe nga wajjewa security. Gwe baatutenga enkukunyi aba bakututenga enkukunyi ate abo si bakambwe. Tuyina abakambwe tujja kutereza embagwe ojja kakasa. Anyway, mpayita mwenna today mutwegatteko ku Venom siwe tugenda okubira pate Abiyingidemu girl sugar abaddewo yatuuse da fire baby in the area ate mukimanyi kye kiyiti maker kale jangu twegatteko tonight. I'll be there in person. Sibera mu ndongo sizimanyi endongo budde bwampitako nnyo naye kulwa purple party and due to public demand and respect for people in Dubai ne love jivandaze I'll be out tonight. Nja kweka kaba jangu tunyenyemu sente eddwaliro insurance banangolola massage. Yes, to nebaza nnyo Uganda Airlines sponsors mwebale nnyo mwebale ddala nga wadde tubadde n'obugugulano mukitegedde nti concern zaffe zaali nnungi gye muli. They are for the good cause. Mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mwatu sponsorinze ate nga try no tuli mu Dubai olunaku lwa kusatu. 3-day tour. It's amazing. Tuli ku poster tulinga bayimbi tutambula mawanga tulinga abata hiti. Chuka olaba advantage bandi badde baleta Allen Skin neti muntu ajja kuleta abantu ng'oddugala obuziza ko munyalwanda gwe twasanze yakufiiriddeko. Nasanze omusajja ansaze ekirevu kino we Burundi neyingisa nyu lyalina okulaba yichuli Mungu toyinza na ditegeera. Kati bandi badde baleeta ekyo tekirinyanga ku nnyonyi kyali kirinye ku nnyonyi.
kyekyo kati kigulira ticket ne kigenda ate ku gundi kansanga Dedies World nga gye bawakaye